basiga embuyaga, balikungula embuyaga. Bye tusoma mu kitabo kya Oseya omulanzi, essomo erisooka. Bw'ati bw'agamba Omukama, beerondera bakabaka nga sikkiriza, ne balonda abakungu nga simanyi. Effeeza yaabwe ne zaabu beekoleramu ebifaananyi ebimenyeka. Ayi Samaliya, akayana ko nkalwanyisa, obusungu bwange ne bukaakirako. Balikomawa obutatukuza baana ba Isirayiri? Si ye muweesi eyakaweesa? Ko si ye Katonda n'akamu? Gwe wamma akayana ka Samaliya kajja kwokebwa. Abasiga empewo bakungula ekibuyaga. Eŋŋano yaabwe tejja kuleeta kirimba, n'ekirimba tekijja kuleeta buta. Ate ne bwe kibuleeta, abagwira banaabulyanga. Efulayimu ne bwe yakola emyaliro 1000 tegyamuyamba, wabula okwonoona obwonoonyi. Kale nno okubeera ye kampandiike ebiragiro 1000 eby'etteeka lyange, naye bo babiyisanga ebya bannamawanga. Baagala nnyo ekitambiro, kale batambire. Baagala nnyo ennyama, kale bagirye. Omukama ye tabyagala, ate okuva kati anajjukiranga obubi bwabwe n'okubonereza ebibi byabwe. Baakuddayo mu Misiri. Ebyo Omukama yabyogera. Ennyumba ya Isirayiri yeesiga Omukama. Ennyumba ya Isirayiri yeesiga Omukama. Katonda waffe ali mu ggulu, byonna by'ayagala yabikola. Ebifaananyi by'abalubaale baabwe, ffeeza bufeeza na zaabu, emikono gyabwe gye gibikola. Omumwa birina ne bitayogera, amaaso birina ne bitalaba, amatu ne bitawulira, ennyindo birina ne bitawunyiza. Emikono birina naye tibikwata, ebigere birina tibitambula. Babifaanane nnyabula abo ababikola, nga buli yenna abyesiga. Ennyumba ya Isirayiri yeesiga Omukama, omuyambi waabwe era engabo yaabwe. Ennyumba ya Eroni yeesiga Omukama, omuyambi waabwe era engabo yaabwe. Abooluganda, musituke twanirize amawulire ag'essanyu. Ekigambo kya Kristo kibukale mu mmwe. Mwebaze Katonda Patri nga muyita mu Kristo.
Mukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Matayo. Mu budde buli baaleetera Yesu omuntu Kasiru ng'alimu Sitaani. Bwe yagoba Sitaani, Kasiru n'ayogera. Abantu ne beewuunya ne bagamba nti, tikirabikanga kityo mu Isirayiri. Abafalisaayo ne bagamba nti, amasitaani agagoba ku bwa mukulu wa masitaani. Awo Yesu n'agenda ng'alambula ebibuga byonna n'ebyalo, ng'ayigiriza mu sinagooga zaabwe era ng'alangirira evvanjiri y'obwakabaka era ng'awonya buli buyongobevu na buli bulwadde bwonna. Ne bwe yalaba abantu enkumu ne bamukwasa ekisa, kuba baali bakaabiriddwa nga bagalamidde ng'endiga ezitaliiko musumba. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti, wamma ggwe ebikungulwa bingi naye abakunguzi be batono. Musabe nno nannyini bikungulwa asindike abakozi mu bikungulwa bye. Kigambo wa Katonda. Olunaku lw'eggulo twawulidde Hosea ono omulanzi ng'agamba Abayisirayiri nti nja kuddamu mboogereze, kuba ye mulanzi w'okwagala kwa Katonda oyo Hosea. Aleeta ekifaananyi ekya omukwano oguli wakati wa Katonda n'Abayisirayiri. Baali bamuvuddeko nga bamujeemedde, naye ng'omutima gumuluma ng'omuzadde bw'aluma omutima gw'omwana we, ng'omwami oba omukyala bw'alumwa omutima gwa munne ng'amuvuddeko, baawukanyeeko. N'agamba nti nja kuddamu nkwogereze, nja kukomyawo, I will espouse you to myself. Naye n'ebibi Abayisirayiri bano bye baali bakoze byali by'amaanyi kubanga baali bavudde Katonda. Obwakabaka bwa Isirayiri obw'amambuka bwayawukana n'obw'amaserengeta. Yerobowaamu yali mu bwakabaka obw'amambuka, n'alaba nti abantu bwe bajja kuddayo ate mu maserengeta south, bagende Yerusaalemu basinze Katonda, kuba kye kyali ekibuga ekikulu. That was the main center of worship, Jerusalem. So he wanted to prevent them from coming back to the south. And what he did was to set up 2 worship centers in Samaria and in Dan, in Bethel and in Dan. And what he did put in Bethel and Dan, it was a golden calf. And he told them, this is your God. Don't go back to Jerusalem. Temuddayo mu Yerusalemu. Ono akayana kano keeko ye Katonda wammwe gwe mba musinza. Ne batandika okusinza obuyana obwo bwali mu Bethel ne Dan. Ne balemerwa okuddayo e Yerusalemu okusinza Katonda omulamu. Kati kyovudde owulira nga mu ssomo erisooka olwaleero Hosea ono aleeta ebibi by'abantu bino ebyali ebikambwe, n'agamba nti bw'ati bw'agamba Omukama, beerondera bakabaka nga sikkiriza, ne balonda abakungu nga sikimanyi. Effeeza yaabwe ne zaabu beekoleramu ebifaananyi ebimenyeka. Ayi Samaria, akayanako nkalwanyisa, obusungu bwange ne bukakirako. God was so angry when they made this calf of Samaria, in quotation marks, the calf of Samaria. Samaria kyali kibuga kikulu ekya Yerusaalemu. Kati bagamba the calf of Samaria byebyo ebitali Katonda. Okusinza abalubaali bye baali batadde mu kifo ky'okusinza Katonda. So the calf of Samaria, God condemns it. Ayi Samaria, akayana ako nkalwanyisa, obusungu bwange ne bukakirako.
balikomawa obutatuukiriza abaana ba Isirayiri, obutatukuza abaana ba Isirayiri. He was very angry with that calf of Samaria and he'll destroy it. Bye baakola ebyo, that golden calf of Samaria, it refers again back to Exodus chapter 34, when the Israelites at Mountain Sinai, Musa yagenda waggulu wa Katonda n'alwayo, bano ne baggwamu essuubi, ne bakola akayana, ne batandika okusinza akayana. They started worshipping that god, that calf. It's the same. They attributed the deity and deliverance to this calf instead of true God. Katonda obusungu bwamukwata bwali bungi nnyo ne bwesera. Era bakazzeemu kati e Samaria. N'agamba mmwe nja basaanyaawo. That persistent idolatrous behavior of Israel with their silver and gold, that idolatrous way is what God wants to punish them for. Tuyina obuyana bwaffe. Buli omu abeera n'akayana ke, oluusi akajjawo ekifo kya Katonda. What is that thing that takes the place of God? That is the golden calf. That's the golden calf. Akayana ako zibeere ssente, abeere ani akusa kiki bugagga bwa kika ki obukujja Katonda n'ogaana n'okujja okumusinza naddala ku Sande, ne bugaana n'okwegayirira dde buli lunaku okusinza Katonda. Mbeera ki? Busungu? Bigambo bya kika ki ebikujja ku mukwano gwo ne Katonda? That is a calf of Samaria. Yes, that's a calf of Samaria. The calf of Samaria is symbolic of anything which hinders us from entering into a right relationship with God. It could be money, an unhealthy relationship, a dubious deal, or a dubious character. So in the spirit of prayer, we are invited to examine our hearts. What are we erecting? What is that calf we are erecting? Kayana ki akamalawo obulamu bwange ne kadda mu kifo Katonda we yandibadde atuula, ne nteekawo akayana ako. Twesabire Mukama atuwonye. Yatuwonya obusiru bwe tubeeramu nga bwe yawonya Kasiru ono yali adoozebwa Sitaani mu Vvanjiri n'amugobamu. Abamu baamukkiriza, tetulaba nga kintu nga kino. Abalala ne bamugaana naye amasitaani agobwa ku buyinza bwa Sitaani. Sitaani aba tatuuse kwesalamu. Mukama y'asobola okutumalamu obuyana obwo otuleetera Sitaani, tufuula Kasiru, ne tufuuka bakasiru, nga tusobola kubaako kirungi kye tukola kisanyusa Katonda. Mukama Yesu atusaasire. Yuda Taddeewo atusabire, wamu ne Maama Mariya batusabire. Mirembe Mariya, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya ne wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe abono, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amen.